Akakopa kano kalimu ekirungo ekirala ekya manganese ne magnesium ate era kubanga sodium ono aleetawo obuzibu bungi mu bulamu bwaffe ne tubeera nga tulina high blood pressure n'obeera nga n'ensigo zo tezikola bulungi era ekivaamu tufuna abantu abafuna heart attacks. So ng'ate mu kakopa mulimu ekirungo ekya magnesium ne vitamin E. Bino nno biyamba nnyo mu kussa emmere yaffe ne tubeera nga tetulina bulwadde ng'obwa sukaali n'obwa high blood pressure. Ate era bw'obeera nga oli muntu ali mu kugamba ng'oba oli muddusi oba oli musambi wa mupiira, akakopa kalungi nnyo okakozesa ng'emmere kubanga kalina vitamin E ate era ne katuyamba ku muscle fatigue, ebinywa ebyo ebiba bikooye ne bibeera repaired very well. Akakopa kano kaayoza mu mbuto zaffe. Bwe tuba nga tulidde ebintu nga tulina enough fibre oba I don't know how to call it in Luganda, naye fibre etuyamba okubeera nga tetufuna constipation era nga tolwawo kufulumya bubi emmere bw'eba emaze okuggyamu ebirungi nga osobola okgenda bulungi emanju era n'obeera nga emmere eyita bulungi mu byenda ebitono n'ebyenda ebinene. Akakopa kano kayamba okulwanyisa kkookolo. Kyazuulibwa nti mulimu ekirungo ekiyitibwa polyphenols ekiyamba okukkakkanya ku obwo obutofaali obuba bugenda bulwala kkookolo, the cells that are getting to be cancerous. Ate era n'okulwanyisa ebizimbazimba ebijja mu mibiri gyaffe. Mulimu ekirungo ekiyitibwa quercetin. Eno nno compound tugisanga mu kakopa oba mu taro root. Ate era yekimu ekirungo kino ki quercetin tukisanga mu apples ne tusanga mu onions ne tea. Mu apples, mu butungulu ne mu caayi oba majaani. Bino nno birwanyisa nnyo obuzimbazimba tumors ezikula mu mibiri gyaffe. Akakopa kano kalina ekirungo ekya vitamin A ekiyamba okulwanyisa era obutofaali obuba bulwala kkookolo. Akakopa oba taro yam kalina magnesium and vitamin E. Bino nno bituyamba okubeera n'amannyo amalungi nga magumu ate era n'amagumba amagumu ate era nga malamu. Byonna bwe tubigatta nabyo ne antioxidants ze tusanga mu kakopa ne tubeera n'olususu ate olulungi. Kale akakopa ko kalungi nnyo. Bannange katukalye. W'oba okasanze keekwata okalye ate era abakyala abali embuto tubagamba n'abo abaagala okufuna embuto, akakopa kalungi kasembeza amagi n'osobola okufuna olubuto ate era n'omwana n'akula bulungi kuba mulimu ekirungo ekiyamba ku kukuza obwongo nga butereevu oba nga bulungi, omwana akyafuuminga mu lubuto ate era ne nervous system. Akakopa kano kalungi nnyo eri emitima gyaffe egyagala okubeera nga miramu. Cardiovascular disorders kye kimu ku kirwadde kye tulaba nga kyeyongera buli lunaku. Yalwadde omutima, yabadde atya. Kakopa kalina potassium which aids when it comes to tackling low density cholesterol ne fighting atherosclerosis. Kuga tuba nga emitima gyaffe gibeera nga mirungi. Ate era katuyamba okubeera nga tuli balamu, tetukaddiwa bubi, nga tulina ensusu ennungi, nga n'enkanyanya tuzigoba ku mibiri gyaffe. Abamu batandika okufuna enkanyanya nga bato naye nga tebamanyi lwaki. Ebintu bye tulya oba bye tutalya bitukosa nnyo. Kale kakopa katukeeyonire tusobole okukalya. Akakopa kano nno kalungi
improving our vision oba amaaso gaffe okulaba obulungi. Kalina beta carotene and cryptozanthin gwe tusobola okukozesa okufuna okulaba nti amaaso gaffe malungi. Agamu gagenda gakaddiwa nituba nga tetulaba bulungi, ate okulala nga kujjako cataracts oba ensenke, so nga ate bye tulya byandibadde bituyamba. N'endala disorders ez'amaaso, akakopa katuyamba, katube nga tukafumbanga emmere era nga tukakozesa mu bwogi bwaffe bw'oba ofunye powder. Akakopa kano kaboostinga immunity. Buli lw'obeera nga immunity yo eri waggulu tolwalalwala, obeera ng'oli mulamu era nga weewulira bulungi. Akakopa kalina ekirungo ekya iron ne copper. Bino nno tubyetaaga for blood circulation, kubeera ng'omusaayi gutambula bulungi mu mibiri gyaffe. Akakopa tumanyi nti mmere oba bwe tuggyamu obuwunga ne tukozesa obuugi, naye n'akakopa ekikoola kyako bajjajjaffe baafumbanga ettimpa. Ettimpa baalijjanga ku mayuuni, naye amayuuni ag'obukopa nago tugaggyako ebikoola ebyo tubirye, bijja tuyamba. Ebikoola bino birimu birungo ki? Ekikoola ekya taro oba akakopa kirimu vitamin C, kirina B6, kirina ne vitamin A. Vitamin E, B6 ne vitamin C. Bino nno birungi nnyo okumaintaininga our immune system. Ate era ne tuggyamu ebyo ebiba bikwatidde wano na wali like free radicals, oluusi ezireeta butumors okukula oba ne kansa n'atandika. Ekikoola kino nno kirimu manganese, kirimu potassium, kirimu copper, kirimu phosphorus, kirimu folate. Kituyamba okubeera nga tulwanyisa kansa, ate ne tuboostinga immunity, naye ate n'ebikoola bino bwe tuba tubifumbye ne tubirya bulungi ng'enva, mulimu ekirungo ekya vitamin C, vitamin A. Bino nno bituyamba okulwanyisa obulwadde bw'amaaso, cataracts, myopia okubeera ng'olaba kumpi, ne blindness okubeera nga tusobola okubeera nga tulaba bulungi yadde kiro, kuba waliwo abalina night blindness. Kale ekikoola ky'akakopa kati kiyinire nakyo tukirye. Ojja kuŋŋamba nkoze ntya? Osobola okuggyayo ebikoola byo n'obyozaako bibiri oba kimu, n'obisalaasala, n'osobola obbifumba ng'enva, osobola obbitonyezaamu ka soda bicarbonate ne bigonda bulungi ate ne bibeera nga tebijja kusiiwa.